wange nze Pastor Anjuko okuva ku Center of Salvation era nga nange ndi kitundutundu ku mission eno eya God Loves You era nga bwolaba ekipande kino kyenkudde Jesus is the answer ekyamazima Yesu kyekyokuddamu kyova olaba tumuleese Yesu Kristo mwanjule eri abantu eri ekitundu kyaffe abantu bakimanye nti Yesu kyekyokuddamu kyokka eri buli mbeera eri buli kintu era nga woba omufunye oyo obeera bulungi. Okay, katugenda mu bibuuzo. The Celebration Church in Atete. I happen to be the chairperson w'enteekateeka eno. Omulabi waffe ensonga lwaki tuli wano era baani abali wano tuli wano ng'abasumba ab'oli mu bumu Natete, Busega, Lungujja n'emiriraano gyonna. Ensonga lwaki tuli wano okulaga okwagala kwa Kristo eri abantu baffe abali mu kitundu era nga tukuŋŋaanira wamu tukwataganyiriza wamu okuba nti tubuulira okwagala kwa Kristo eri abantu baffe. Tugenderwa mu community okusooka nti abantu baffe bangi beesanga nga balina ebibuuzo. Abamu balowooza nti bakolimirwa bukolimirwa, abalala balowooza nti obulamu bwe bulina okubeera, naye ekigendererwa ekisinga obukulu kwe kulyowa emyoyo gyabwe okubaleeta eri Mukama waffe Yesu eyabaagala. Kubanga omuntu bw'amala okulokoka y'entandikwa y'okukyusa ebintu byonna. Kubanga osooka kulokoka, bw'omala okulokoka Yesu n'akutandika okukolamu omulimu. Bino ebisigadde ebimu byetwerodde kiba kyangu nnyo yakukyuka kasita bamala ng'omaze okusala endalinga gy'ali n'omusembeza. Tulina activities ez'enjawulo ze tukola. Tulina house to house evangelism egenda kulwaninga kuva ku Monday, Tuesday, Wednesday ne Thursday nga tukeera. Tulina centers ez'enjawulo. Where tuli King Jesus, enkya tujja kubeera ku Prayer Gate, Olwokusatu tujja kubeera ku God's Ark, Olwokuna tugenda kubeera ku Kingdom Gospel Church. Kati tukuŋŋaana ku makya abantu bano tumala okuba briefinga ne bafuluma ne bagenda ne babuulira enjiri ku ssaawa 7 ne bakomawo. Then tulina street evangelism. Tulina emmotoka etambula era kubeerako abasajja n'abakyala bagenda babuulira enjiri abaani nga bakutte ebipande ebifaanako bwe biti. Then ku Friday tulina crusade zijja kuba ennaku 3 ku Friday, Saturday ne Sunday olw'eggulu. Kyokka tulina ne dansi ya Yesu. Tulina abavubuka baffe bagenda ku street ne bazina amazina ga Yesu ate ne bamala ne babuulira enjiri. Munange bagaagala amazina ago bajja ne babeegattako ate ne babuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu. Okay. Ekyenjawulo ekiri mu kintu kinaba emitwano. Number one, simanyi oba muli aware. Abantu abasinga bali bamanyi nti abalokole tulina entalo between us. The very first time wana amakanisa gona ag'Ebusega, Natete, Lungujja gona tuli muntu omu. Ng'oggyeko n'ekyo tulina ne abantu abamu babadde bamanyi nti abalokole buli omwana anoonya ssente. That's not, tulina ne kampani kati nga kampani ya mwanyinaffe eno Mesha Steel eyatwegasseko ng'amakanisa tukolere wamu. Kati nammwe abali eyo ng'olina ssente oba olina kyokoze osobola mu kitundu kyammwe ekyo kye mulimu ne mugamba nti twegasse wamu tusobola kukola tutya okusitula erinnya lya Mukama waffe Yesu. Abagagga Yesu abeetaaga, abanaku Yesu abeetaaga, abaasoma Yesu abeetaaga, n'abaavu Yesu abeetaaga. Okay, kusoma Ignorance. Abantu abasinga balowooza Yesu baakolimirwa. Abantu abasinga be babeera mu mbeera enzibu balowooza obulamu bwabwe bwonna tebulina ssuubi. Kati ffe kye tuli mu kukolako. Era t-shirt zaffe bw'ozeetegereza magali toli mukolimire. Yesu kyekyokuluddamu obulamu bwo tebunnaba kukoma. Abasinga balowooza mu bulamu bw'ensi eno bw'omala okufuna ssente teri kirala kiddako. Ne katwebaza Mukama nti wano Katonda agabiridde ssente ate n'essente nezikozesebwa okugasa obulamu bw'abantu abalala. So tusuubira nti ignorance eno ebadde wano mu Uganda olufuna ssente ate oba afuna omukazi oba owokubiri oba kola effujjo lyonna ly'oyagadde. Ffe tugamba nti ebintu bino bisobola okubeera reverse ffenna tutandika okufunya Mukama waffe Yesu abaavu n'abagagga abaasoma n'abataasoma. Badde nsabaddemu ekibuuzo ekyo nti bwe twalokoka twali tetulina ssente naye Mukama n'atuwa ssente. Kati ssente ffe aba Mesha Steel tuzikutte. Nze ndi managing director Mesha Steel, kampani ngireseewo ngenda kubeera wano wiiki nnamba, essente nziyina
omwami muyina abaana abayina naye kimu kyenjagala ne bannange kibatannafuna ye Yesu Kristo agaba obulamu so tetukyekwasa nti kyatulugusa kufuna ssente kati byonna tubiyina naye tusigadde nga tukola ki ne bannaffe beetaaga Yesu bafune naffe ku kye twafuna bafune emirembe bafune essanyu ng'ate bakkakkamu mu Kristo. Batandika nga abamesha wamu n'abasumba b'omu Busega Nateete n'Ekibumbiro ekikulu bantu kudda eri Kristo bantu tetulina gye kitwala obwakabaka bwa Mukama Kristo yamala dde okukola ekintu kye kati ffe just twongera bwakabaka bantu kutegeera Kristo abantu butalwana olaba omukyala ayatemye omwami ate nga n'omwami ajja muleka ku nsi agende oli alwana lwa ssente kati lwaki tukola ebyo byonna lwatutegeera mazima bino byonna ku nsi tugenda birekawo tugende tutule ne Kristo waggulu kati tugenda tubuulire omulamu w'abantu kutegeera mazima nti ekikulu ye Kristo twagala ye vision ya kino ekintu ogenda okwesa mwalabye omwami ku TV omukyala yatemyeko omwami olwatunze ettaka naye singa omwami yali tatunulidde ssente za mwami bandibadde kati oli ali mu kkomera oli talina mukono abaana bali waka kati twagala vision ya kino kulaba nga Kristo abuulirwa abantu bategeera amazima omulama si gwakukola kkanisa oba nti bano abantu be bafu naye bwe tukwatira wamu abasumba bano bwe nabatuukirira bamanyi siina kkanisa bamanyira ddala nti omulama gwa Lidiya gwakubuulira njiri so kinyambyeko okukwatagana nabo ne batwegattako kwanze nsabira Pastor Isaac Kituuka bunnamwaya mayiro na mayiro sina bwe nziraba ku luseka batwala eri naye bwakabaka basumano nabalaga nti we are furthering the kingdom of God. Abayimbi tulina Justin Nabosa tulina Dr. Ponye tulina Basilivia tulina abasumba bagenda okubirawo bamusumba Bunjo tulina street dance bajje buli lwaggulu buli kitundu kye tubaamu tugenda kuba amazina tugenda kuyimirira nga twekutte twemimye abavubuka eri abamesha mbagambye tujje twemime tukwate ebipande balabe abaana abato kikisoboka okuba ng'oli muvubuka muto ate ng'okutte n'ekipande ng'ate ozina amazina amakanisa gaffe gonna galimu amazina galimu ebintu by'abavubuka so you are all welcome mu makanisa g'omu Busega. Eka omusumba Kakoto wadde ku ground osanze otya movements wadde ku ground? Njagala kusooka nze musumba Kakoto ne Daniel God's Ark Worship Center naye nga kyenjagala okusookerako ddala ekiruubirirwa ky'ekigambo ky'ekintu kino mwe kusinziira ffe gye twali kubanga nze nakulira ku street z'e Kampala nali muyaaye twali babbi twalyanga amayirundi twanywanga enjaga naye Yesu bwe yatusisinkana akyusizza obulamu bwaffe okulaba nga kati naffe tulina omulamwa tulina gye tulaga kati abantu bangi abali eyo abali desperate nga banyi banjaga omwenge gwabajjako abakyala babajjako obulamu tebakyasobola kudda mu kyalo waabwe kati Yesu bwe tulaba bye yatukolera obulamu bwaffe ne bukyuka okuva mu mbeera gye twalimu kituwaliriza omukwano ogwo Yesu bwe yatulaga okugabanako n'abalala basobola okuva mu mbeera eyo naffe gye twavaamu era abasumba bano nga bakuwadde obujulizi buli muntu alina gye byali bimukwatidde ng'obulamu bwakyankalana naye Yesu kye yatukolera naffe atutuma tukikolera abalala Yesu tayagalira ddala muntu kubeera ng'abonaabonera mu nseeno kati atuma ffe tugende tubagambe nti wakyaliwo essuubi so ne twebaza Mukama olw'abantu abalina omutima gw'enjiri okunoonya abantu abaabula kuba Yesu yagamba yajja okulokola n'okunoonya ekyo ekyabula so gwe mulamu omukulu kubuulira bantu njiri nzijukira mu biseera bya COVID gavumenti ng'eggadde ebintu byonna amakanisa gaggaddwawo twatandika okulaba abantu beekumako omuliro abantu beeyokya lwakuba ekkanisa yali nsibe so enjiri ereetera ddala essuubi mu ggwanga ereetera ddala essuubi mu bulamu bw'abantu. Teri musumba nga ekibuuzo kyandibadde nti wali omusumba omulokole ayinza okutaagala kintu kimu buli musumba omulokole Yesu yatulagira tugende mu nsi yonna tubuulire enjiri kateri musumba nga mutuufu ayinza okuwulira ekintu kino nti amakanisa gaffe ag'ebusega agesigasewo ne kampani ng'eya mesha bali mu kubuulira enjiri n'ogamba nti si musanyufu ate teri musumba ayinza kuwulira nti eyabadde omuyaga oba eyabadde malaaya yeenenyeza yayingidde ebyobulokole yabatiziddwa yegasamu ku kyaki
n'ogamba nti si musajja kebe gavumenti teri gavumenti yinza kuwulira nti omuyaga omukulu ayabadde kati nga ne waffe Kosovo wano tuli oba simanyi bambadde mukimanyi wewaali ne factory yatandise okukola bomu kati abo abaana ne polisi tebasobola neffe tugenda gye bali tubagambe Yesu abaaga kati abo abaana babadde batandise okumanufacturinga bomu singa babireka ne batandika nabo tugeze okuba abasumba okuba abalokole ani ayinza obutayagala kintu bwe kityo sengeyo omukyalo development enkulaakulana era mu lubaga etandikanga omanyi ekituufu tosobola kukola nkulaakulana tosobola kulaakulana ng'okola nga tolina oyo akulaakulanya Yesu nga bwe